era ndowooza ekya nafuyamu theatre lwakubanga abantu baagala bintu byamangu n'ebintu ebyamangu tebiba bya mutindo era omuntu yenna okukola ekintu kyonna okukifunamu olina okukimaliramu obiseera byo amaanyi go emmeeme eyo nammwe aba entertainment news you must do your work with your heart and your soul and your mind. Kakati n'omutimbagana abantu balowooza nti kugenda kuttattana oba theatre oba n'ebintu ebirala kiyinza okubeerawo nekijja kumala akaseera kazibu katono. Nze amagezi gempa abagenda mu theatre bano ba Hannington Bujingo bafiina ba Alex Mukulu bo ba senior nnyo bo bye bakola bibere bya mutindo ate nabo babirage ku mitimbagano. Tujja kwagala okubalaba TV bwe zajja mu Bulaaya tezalemesa abantu kulaba mupiira. Ekyamazima okusanyusa mulimu byokola byotandikoze bulijjo sira banko Alex Mukulu nga yambadde bwati naye kubakati abadde ku stage alina okukyusaamu. Kakati bw'obeera ku stage olina okukyusaamu, ekyo tukitegeera. Naye osobola okukyusaamu naye n'osigala nga weewadde ekitiibwa. Oyinza n'okwambala mu ngeri esikiriza abantu naye ng'ate tekuweebudde. Ekyo nakyo kisoboka. Awo nno kiri eri abo abaagala okutumbula ebitone byabwe okwewa ekitiibwa. Bwe banayikyewa n'abantu bajja kibawa era ebitone bijja kukula. Ssebo Katikkiro, nsanyusa okukulaba ssebo. Amanya gange nze Fiina Masannyalaze Mugera. Baakatulonda ku boodi eno. Boodi eriko abantu 8. Nze vice chairperson ye Mr. Okaka, Professor, Mwami Bujingo, Mr. Bebe Cool, Mr. Chameleon, Lilian Mbabazi, ne Dr. Koma Kech wa Indigenous Knowledge. Tubakakasa titujja kubaako n'enkyukakyuka. Enkyukakyuka etandikire ku ffe. Kitandike naffe. Katikkiro tukusaba okuva n'olwaleero mubeere mukwano gwaffe taata. Era tujja kujja tukukyalireko nga bondi tukwaniriza. Mbadde nga nkuze mpulira Mwami Alex Mukulu era mumanyi ng'omuntu, he's a good trainer, he's a legend. Kyannaku nnyo nti tulina abantu bwe bati naye ng'abantu bawuliza TikTok okusinga abantu bano abalina amagezi. Tukozesa abantu bano nga bakyaliwo. Let's embrace our word, let's embrace our culture, let's believe in ourselves. We can. Let's revive our culture back on track.